ono mwana wa DP bamuyitani ow'Ennakawa Kakandani n'agamba nti no lino etteeka si CUPDF Amendment Act teeka lya NUP kusiba NUP kale eryo etteeka lyengenda okwogerako leero n'amateeka gonna amabi omuli erya Political Party Amendment Act lye bagenda oleeta nalyo era lya NUP ekyo kikulaga tewali tteeka lye baali baleesenga abalala simanyi ba DP bali mukolagana ne Guni ne Museveni balina endagaano naye n'abalala bonna ebintu byonna bye baleeta bitagetinga NUP naye NUP n'abenkyukakyuka mwena abagala enkyukakyuka muwulire bannayuganda vidiyo eno mugitambuze tumala okuvaako tulinga abali abatono naye buli anaagiraba oluvannyuma gitambuze naawe aliko gitambuze wulira revolution bw'eba ekula mmwe bannansi ne bwe mutuula revolution ejja ebayitamu ng'ebasanga gye muli ne bwe mutuula ne mwefuula ekiseera bwe kiba kituuse ne bwe mwefuula ne mugambo wange katutuula bano abasajja bajja tutta revolution ye ejja etambula bweti n'ebatuukamu eyo gye mutudde n'ebatu paka lweguka weeyina okugguka mukama bw'aba alonda omukulembeze amuwa ebintu bingi ebyawukana ku balala ekisooka mukama awa omukulembeze amagezi agalengera ewala okusinga abalala bonna baba akulembera His Excellency Kyagulanyi yajja ebiseera ebyo n'alonkinga eggaali abamu eggaali mwazifudde za byabufuzi za kutimba bipande byammwe za kukola bintuntu ebyo kulaga nti olina abakutambulirako nga bakuba olube President si kye yategeezezza revolution egenda kukusanga wonna wooli oba oyagala oba toyagala naye ekibuuzo weetegese otya President yatutegeka n'atugamba tukole eggaali muwulira eggaali eno kintu kinene nnyo kiina kye kitegeeza muteekwa okuba nga eggaali yammwe bwe mutuula mumanyi kiki kye musobola okukola let us assume muteekwa okuteekawo ekibuuzo let us assume that it's today or tomorrow tukola ki senga kigwawo kati kiki kye tusobola okukola ennyo okulaba nga tukontributinga ku kusuula gavumenti ogwo gwe mulimu gw'eggaali ojja kupima revolution mbu ya 2026 protest vote after Kalulu nga yo revolution tegenda tuukayo ate mbabuli tegenda tuukayo 1 ebitundu 85 ku buli 100 abasajja bamaze okonfaminga okukwata President Kyagulanyi Ssentamu nagenzo okutambula nkiteeke wali wenkiteeka nagenzo kituusaayo nga iso semwayi bamaze dde okukimutuusako ku mmeeza ye kwenkiri akimanyi bulungi era wabaddewo bo mu ripooti gye babadde bamugambye nti ekiri eno bwekiti sooka weewogomemu odduke President n'agamba sigenda kudduka ekyo nno tebanzikiriza kukyogera naye tumiikiriza naye kankibabulire kuba nakisanzeewo wali ku mulyango w'empita President n'agamba tagenda kudduka kyonna ekirina okumukolebwako kimukolebweko Katonda y'amanyi yewaddeyo nga saddaaka tagenda kufuluma tagenda kudduka tagenda kuvaawo kubanga yeye now nga tetunaba kugenda kulowooza mu binaabeerawo 2026 ng'abamu ogenda kunywa walagi gundi akwabya omutima before 2026 abamu bagenda kubaaka bodaboda abamu ogenda kuba ovuga simanyi mbunongo oli ne malayika bakunyigire ku Southern bypass naye nga tetunaba kutuuka mu 2026 ng'okyaliwo oli mulamu okola kikati toyina bw'ogamba baana ng'enjala ebaluma mu lusuku mulimu emmere abaana bagamba tuteme lino ettooke nogamba temutema tooke eryo waliwo kiri ekikola ekissa eri enkota egenda kuba nnene mulindeeko eri esse bw'emala okussa tulaba ng'engo yaayo nnene eyo eng'enene egenda kuvaako ettooke eddene mulindeeko temuyunja lino tuleke emmere ekuze mu lusuku tulinde kiri ekitooke ekiriko engo ekyengo bwe tunaba tutuuseeyo ng'engo efuuse ettooke tujja kutema ettooke tulirye nalyo lyaffe libeereyo eri mu 2026 engo tugiraba kweri naye waliwo gano agayengedde ag'olwaleero waliwo gano agengera go tugaleke gayengere gakunkumukire mu lusuku kati muwulire kino ekigambo President tagenda kudduka kuva mu ggwanga waali ebitundu 85 ku buli 100 report azifuna nagenzo gituusa wali wenti nga report gyeri
Essawa yonna bagenda kukwata president. Now let us assume nti bamukutte. Olinachi ekikwetoolodde awo. Eggaali yo ekola ki? Oba okola bukozi awo kulaga nti nno obwa kansala obusobola kubanga olina bakwetoolodde. Olina bagamba Zambale waffe, Zambale nansana, Zambale Bulasiyo Mukasa, Bulasiyo byebyo. Let us assume nti bamukutte. Breaking news, Kyagulanyi Ssentamu bamukutte. Abuziddwawo tetumanyi wajali. Ekyo mwakyogerako, olowooza yabagamba okukola eggaali yali ategeeza ki? Gwayine emmotoka mu kikomera, wakirowoozaako dda mu mutima gwo owulira okumalirira nti gw'osooka n'ovuga emmotoka yo n'osooka n'ogikika mu kkubo n'oteekamu handbrake n'ojjamu ebisumuluzo. Ogera zijja wali osooka n'oba gundi n'ebanga efudde n'okola bwoti eno ne ziwerayo nga 5 n'eno ne ziwerayo nga 6. Kati ogenda okulaba ng'olya musiru gwe biki kati onaabagira wano naye ajja akugattako nowe n'agattako bw'ati ng'oteekamu handbrake ng'ovaawo. Mu mutima gwo owulira okumalirira nti gwe emmotoka yo wagiwaayo, kubanga bwe tunadda mu bya protocol tugamba ataani gundi kola bwoti gundi kwasa nze nnyina 17 ne bw'ozaagala kati weewaawo. Nyine ate si bumotoka sigamba nga kana akamalayika. Waliwo kana akamalayika akatono akayongeza si kayongeza. Nyine ebimotoka omuli ebyamafuta, omuli ebyamata, omuli ebyamazzi, omuli ebirime enguudo. Mmwe mulowooza mugenda kujooga mutabani wa Zimwe mumutwaleko ettaka ng'ayina ebimotoka agano bireeta mu kkubo gavumenti eveeko anunule ettaka lya Zimwe. Okimanyi nti nonjogera ne mutabani wa Zimwe? Okimanyi nti mutabani wa Zimwe yatuwadde ebimotoka anti olwo njagala bamukuba emiggo. Mutabani wa Zimwe bukyanga tutandika struggle wali oyogeddeko ki? Ojjo obuba obusumuluzo bannange temusimaawo kati nno baasimyewo. Ekkubo baalikumye. Anti mutemuyingira mu politics. Yiga former IGP yabbye ettaka ly'omugenzi Zimwe. Mutabani wa Zimwe olina kye wali oyogedde olyoka otuwa ebimotoka byo. Oŋŋamba mbuno mpadde ebimotoka bya Zimwe. Mmwe bannange njababulya Yakobo essula 3 eyogera ku lulimi. Ennaku zino nabadde njagala kwogera ku lulimi naye ate amafuta ago gagenze. Bayibuli egamba nti olulimi lulinga katiko ekibiriiti. Lusobola okwokya ekyalo. Njababulira empiira ze tukoleezezza mu gavumenti ya Museveni. Kemala okugwa few days from now. Njababulira nti awo tewaliwo problemu yonna. Naye olunaku luno lwe lwatandika oluyiira bwe luti. Mmwe mugaana okukozesa ebintu Mukama bye yabawa. Abaana abawala muyina obubina bwammwe Mukama yabubawa. Ogusajja guli eri mu NRM gwagala obubina kasala gundi omwala wa kabina nga yenna ayikenduso. Tomanyi gundi gye batunda Dyson. Tomanyi gye batunda Dyson ekyo Abanyarwanda bakikola. Ekyo Munyarwanda akikola. Ajja ne Dyson neyinga bwanyeenya agatumbwe. Balina agatumbwe galinga ag'enjovu. Omanyi obulwadde bwe bayita elephantiasis. Ajja anyeenya ekigulu kinyugunya kiti kiringa gambutusi erimu amazzi. Ng'omusajja nga bakiyirako Dyson. Ngenda okujja mama. Omwana w'abandi ng'Omunyarwanda yakunyatudde dda yagenze mutemusobola kikola. Eyo wamma nvuddeyo yeeyo ngenzeeyo ntya wamma. Eggaali nkugambye muve mu bintu byonna eby'omuzannyo. Oyina kyowulira nti bwe kitandika kati okikola. Mmwe temusooka kutawaana na bintu byonna. Bakutte president musooke mukwase ejjaamu Kampala n'emirirwano. Temukuma muliro kubabuusa mangu. Musooke mukume, musooke mukwase ejjaamu Kampala Metropolitan. Abali Makindye mu making sure nti barracks mugisibira. Ekintu kino nkiruddeko nga nkisomesa kituyingire mu mitwe. Makindye mugisibireyo. Bombo road mu making sure bombo mugisibirayo tejja kugattako eno. Tewali bombo kutuuka Kigoogwa tewali kuvayo eri kujamba ate basembedde no. Awo namukwase ejjaamu. Gwe avuga ekimotoka ky'amafuta wonna wooli. Beera ng'okimanyi. Bw'osanga nga kyakutte topakinga mu order. Opakinga X. Oluguudo ludde opakinga bwoti.
kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga simanyi bamuli omutadde amaaso ku lutimbe mwalabye Eddie Mutweri nga bamutadde eri mu kaduukulu agenze mu kooti ate eno nga batubuuzaabuza eno mu parliament siri mu parliament mwenna mwewugule mube nga muli confused bamuleese bamutemako olugalo nga empingu zamusiba yenna bamutuja nti ayogera akaaba agamba omulamuzi obulamu bwange bugenda ekibuzo kirina kubuuza bana abalamuzi nabo bannayuganda oba nabo banyarwanda po tukimanyi nti munnayuganda kyokubeera ne compassion noga kino wano weekomye eri mpwe noolagira ne bamutwala mu ddwaliro oba n'omusango n'ogamba ngugobye ne abantu babatulugunya abantu abalamuzi bano bannayuganda oba si bannayuganda birutabudde musajja n'agula parliament ne judiciary n'agigula n'agula ne kanisa n'agula ne bakirali kibona abasira kiki kyetuliko bana abalamuzi nze omuntu omu aveeyo abulire nono omulamuzi munnayuganda bana abalamuzi bannayuganda bali abagamba nga Segirinya addeyo mu kkomera nga balaba mulwadde agenda kugwawo obulamu bugwawo edi mutu olwaliro agambye bannanga obulamu bwange bugenda tebantwala mu ddwaliro niyo omulamuzi era amuzizaayo wa kulimanda kiki bannange bannayuganda simwe mulaba ekigenda mu maaso kikyo lwaki bannange tubagamba nti kati ku luno buli muntu alina okuvaayo ekituuse ku Eddie Mutwe naawe kijja ebale opakinga bwoti ekyo beera ng'okimanyi kikubeere mu mutwe kubanga ne bwe munaaba temukikoze ne bwe munaaba temusitudde revolution mwe bwe mutasitudde revolution ejja basitula gwe omukisa gwokka gwe tulina wano mu revolution yaffe eno ffe bwe tusirika revolution ejja tusitula bwebe ekkubo liri bwe riti opakinga bwoti ow'ekimotoka ky'amafuta omupoliisi bwajja nagamba wewewewe ng'omugamba nzigulewo tanka nedda nzigulewo tanka ogikuba esasi olungo obumotoka eriyo bano abawaganya nga yamaze dde okuteekako wano bwati nono yakutaddeko wano Kampala Metropolitan ekyo kyo kisooke kitubeere mu mitwe mu mitwe kati ababigere tetusobola kubulwa bwe tuyita wakiri tuzitambulira waggulu oyina vuvuzera oyina eŋŋoma oyina akadodi nedda eggaali yammwe mu gurupu yammwe mulinamu akagoma mulinamu vuvuzera kubanga bwe munaakubanga n'eggaali y'oli ejja eggaali eteekwa okuba nga tekka wansi w'abantu 10 kitegeeza eri eggaali bwejja kitegeeza abo 2 mu nfo n'eggaali y'oli bwejja kitegeeza abo 3 mu ddakiika 3 kati bwe muweza ekikundi ky'abantu 105 n'ekikundi ekirala ky'abantu 10 kigenda kujja kibeegatteko kuba bwe mutunira around temuwulirayo kibwatuka tewaliyo tiya gaasi bantu ba bulijjo mmwe muliwo mwekka mutambulira ku mmotoka waggulu tewali bwe muba mulina kudda eno tewali aveeringa dda eno kati awo biba ffenna tudde eri okugjako agenda mu ddwaliro naye neeri waliyo eddwaliro kyogamba bw'oba ova mukono ng'ojja Kampala ng'oli abadde adduka agenda mu ddwaliro ly'emukono bwe muba mudde eno seeta wakati awo tewaliiwo ddwaliro we musooka muteeka tewali kudda ng'odda mukono otambula odda Kampala teri kuddamu kutambula ng'odda eno otambula odda eno teri kutambula ng'odda Mityana otambula odda Kampala teri kutambula ng'odda Masaka otambula odda amakubo gonna gaba gayingiza mu kibuga olwo jjaamu akutte wonna ekyo ngenda kisomesa okuva n'olwaleero kuba bwe tutasitula revolution eri reddo tusitula essaawa yonna okuva kati pulezidenti bamukwata I repeat kiki kyogenda okukolera Uganda kyoteeseteese nti nze kino nkiwaayo nkugambye let us assume that it's now olina ki kyowa Uganda ate temuddayo okusituka munemukoma mu kkubo bwe muba temukiguse mukireke temukitandika mukireke bamukwate bamutwale bamukube egyessaza bamukomyewo oba bamusaleko omutwe bagutuleetere tumuziike tukaabe bwe muba temukiguse temukikola kikyentegeeza tuteekwa okuba nga tuli ready kati okusituka tewali koma mu kkubo bwe twasituka 29 nekikomaawo yene enkenku gye tusengejja ne kabaka takyayogera twalekebwawo tetukyalina bakabaka tetukyayinako Isirayiri yagamba bwetyo yagamba Mukama tuwe kabaka anaatulwanira entalo zaffe ffe tulina bakabaka betulwanira entalo zaabwe
naye ate bo tewali nawe tuwulirira kabaka mu bwakabaka bonna mu ggwanga Uganda tetulina we tuwulirira kabaka mpayo obwakabaka obuwulira nga obulina kabaka obwo bwali bukiwulira gundi bwali bwa Lwenzululu ne bamukuba jeeke ne kigwa mpayo obwakabaka obuwulira nga gundi nga bulina kabaka John bwe twamubuulidde ku gundi ku nsobize olw'omuswalo wabula bannange banamwe mukalakate mayiga atunula muswalo bukasito yambuka kibaluma bikalungi koko kibaluma batya nnyo okubaleka kibaluma amapiyano mayiga omuswalo oguli ku mayiga nowe mindi asena mujja tuwulira okwo kwekaza mbalekedde ekibuuzo kati gendo kigambe muno nti president bamukutte azaako ki bwe tunagatta solution nga nine yango ine eyo nona ine eyo nolya ine eyo tujja kutuuka ebitundu 85 ku buli 100 ba confirming okwata president Kyagulanyi Ssentamu president Kyagulanyi Ssentamu yagambye tavaawo kyonna kye bagala omukola bamuttirawo kubanga obwesige bwe buli mummwe kati nkulekedde ekibuuzo ekyo owaayi president bamukutte mama abasajja bano bannange era naye namanya kale ngoyine mmotoka yo bwoba oyine mmotoka 3 ewaka omwana alinawo taata alinawo ne maama muteekwa okuba nga mukimanyi zonna muziwaddeyo nga saddaaka mumukuume kaadi zaazo temukayana mukuume kaadi zaazo kati bwe tumala anti bw'otambula n'ekipiira simanyi mbuno bakuba esasi abalina amaduuka g'emifaliso egyo emifaliso mugiweeyo twokye emifaliso Kampala Metropolitan ekika kisooke kikwate wonna mu bwengula tewali kulaba tewali mmotoka weeyita mutuwe emifaliso gyammwe mmwe abalina ziddipo z'emifaliso mugirete ku kkubo naye mwe n'omusaaga ebintu ebijjako Museveni tubirina mbuno wire totumenya mitima nkugambye bagenda kwata president nkikudiremu ekiwulire bwe tutaasitula revolution egenda tusitula kati nno muleka mbabuulire waliwo abantu abaali bakedde ku makya mu 85 nga bagenda kukola nga tebamanyi na biri mu nsi omukyalo omu yaŋŋamba yakera ku makya okutambula ogenda okola simanyi yali abeerawa nalaba nga tewali mmotoka ziva Kampala kujja n'agamba ye emmotoka aba atuuka mu kkubo ne bamugamba obo tebamuwambi obo tadduse n'abuuza kiki obo tadduse nga yakedde ku makya kugenda kukola agenda ng'ekkubo kkalu yonene kiki gavumenti bagiwambi revolution egenda kutambula etutuukeko yonna gye tuli naye kibi nnyo gavumenti revolution okutuukako nga tomanyi kiddako kati mwenna gye muli tukwate ebintu mmwe abalina bumashini mubeere nga mukimanyi gwe beera ne mashini yo ng'okimanyi we kikwatira guno omuti ngenda gusala nguvuge nga gugwa wano totawaana bino byenjogera mu 2009 waliwo omusajja eyabikola ku luguudo lw'e Kayunga yajja nga yambadde masiki wati ng'alina pawaso mashini ng'asala omutinda kikabiri nakuba mu kkubo n'adduka emisinde n'agenda kuma n'agusala ne gugwa mu kkubo n'adduka n'agenda abantu bo oluguudo olwo olw'e Kayunga bakijjukira bulungi mu memore yaabwe eggaali eziri emakindi emuteekwa okuba nga kyemulina okusooka okukola solution gye mulina musibirayo mutya military police obutafuluma eggaali eziri ku Old Kampala around muteekwa okuba bamakanika baawo nga mukimanyi bakanaaba abooza emmotoka z'abagagga nga babalekedde ebisumuluzo oluwulira nti geto president waffe president w'eggwanga eyasooka mu geto bamukutte emmotoka gy'oyoza gy'oyingize ekkubo gwe girekeewo genda n'ebisumuluzo makanika vaayo wansi givuge nga terina mipiira ogijjeko emipiira gijje ku jeeke givuge ogiyingize ekkubo giteeke waawo akadodi buli eggaali etalina kadodi temuli ggaali eggaali talina vuvuzera temuli ggaali eggaali talina firimbi temuli ggaali ekyo nno nkiruddeko nnina ensonga
ba MP mwabegwanyizo obwaba MP bana honorable Senyonyo obuse mu frampe ni gendo oli embuzi gendo oli sekoko sinkoko gendo oli embata otukubye jeneye nervous yarabikanga yabadde yakibuusedda so toyanziza nnyo honorable Senyonyi wamagwe waffe tusonyiwe byonna bye tukukalakase anti munnange revolution bwetyo tusonyiwe so ebyo mbimaze byembadde mbagamba mu kigambo ky'omunaku olwaleero tuli mu Isaaya essula 10 olunyiriri olusooka paka gy'oyagala okukoma tujja kwekonako ne mu Isaaya 3:3 nawe tulinawo enjiri awo kuva ku lunyiriri olusooka paka gye weetaaga naye njagala nzijewo obuntu buno butono oluvannyuma tugende mu kigambo then tusabe njagala okukubiriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mukwano bw'oba olina gy'otambula ng'otambulako okufuluma ebweru w'eggwanga tukumanyi oli mwoyo gwa ggwanga naye bambi weesonyiwe nnyo Uganda Airlines please tolinya Uganda Airlines Rwanda Airlines okujjako bw'oba olinya Rwanda Airlines nga ebadde ekujja Brussels ng'ekutwala New York oba ekujja New York ekutwala Brussels awo osobola ogirinnya naye bw'eba eyingira Africa please tolinya Rwanda Air tolinya Uganda Airlines please president tuyambe tukumanya oli patriotic nakwe neewunyisa nengamba mukama nange ndokola mpo omutima ngogwa president Kyagulanyi mpulira njagala omusajja oyo omwogezi wa CID twine simanya Charles atwine mpulira njagala bamusaleko omutwe yonna eyamwiwamba yenna gyali njagala musaleko omutwe president yagambye nedda newankubadde aleetebwe mu mateeka ngamba mukama lwaki tondokolera ddala nange nga bwe walokola Kyagulanyi Ssentamu bwe kuba kulokoka nange ndokola ayi mukama oyo omusajja yatukudaalira oyo omusajja baatemula abantu ne Grace Akulo mumanyi ekitta abantu ky'entebe oyo omusajja akimanyi mpulira omwoyo w'okumusalako omutwe naye president yagambye aleetebwe mu mateeka si kumuwamba naye nembivaako president tolinnya Uganda Airlines tukwegayidde tukusaba busabi omuvuyo guli mu Uganda Airlines kamba buulire gwatandise dda muwulire emivuyo egiri mu Uganda Airlines briefly kubanga obudde bugenze njagala okuwoninga mmwe abasugumbiza mbu simanyi omanye ebyobwerere bitta bannange ebyobwerere bitta bannayuganda kamba buulire ate tulina omwoyo gw'okufuna ebyobwerere tulina omwoyo gw'okusalirwako salirako wano mbeera nfisa $3 bye muliko bye muzunza kati bw'oba olinya Uganda Airlines okuva simanyi mbune London okugenda gundi Uganda first of all it's directive what ruto direct your saving esawa kubanga walibo bangu ngutambula 16 hours delay bulijjo mwaleta mutambula wonga Uganda Airlines tenaba kujja simmanya ate sente ofisa $3 mmwe mumanye emivuyo gyatandise ku ruto eyo yerandani kago eyo gundi egenda kubanga ekola kago n'abantu kati kago balangide ne bagamba kago zo zaweddewo pallet zonna zaweddewo tokyasobola bakuteyo omunyarwanda ye ne bamuwa ekyo ne balaga nti ebintu ennyonyi etunda nnyo kago zonna zaweddewo pallet zaweddewo tokyalina wunyiga pallet ne bagyongeza emirundi 5 okuva ku ze babadde balina okugira bw'oba oyagala akuweemu ekifo bwe ziba zabadde ku mitwalo 10 kago pallet kati yagitunda emitwalo 5 naye nga tezinnaggwawo naye wabula balaga zo zaweddewo kati waliwo omutabani waabwe muwala waabwe omunyarwanda gwe bawadde okulya ku ekyo bino bye mbagamba first hand information ku ruuto yabadde esooka okuva e Kampala okutuuka UK mumanyi lwaki yaddira eyinza eddakiika 15 mumanyi lwaki yaddira eyinza eddakiika 15 ku lunaku olusooka teyakutte budde bwe baali bateesa process ebadde waawe ey'okuteesa okuzzaawo luutu eyo kubanga yaliwo edda ng'ennyonyi nnyingi ziva eno zigenda mu lunaku wabula muli ku kanyonyi akamu ne kaluutu akamu mutendereza Museveni mbuna akulaakulanyiza Uganda nga Museveni abikoze emyaka 4 nga Amini yabikola mu ddakiika 3 nga yakalinnya ku ntebe naye bannange wamawulira mu process eno ey'okutereeza luutu eno okukomawo UK yabasaba abantu abagenda okukola ku nnyonyi eyo okuviira ddala ku
pilot co-pilot n'abalala bonna kabini kuru bonna babenga bababawa kubanga si lunaku nti bajja kukona mu stamp mu passport zaabwe bulisawa no babakolere gundi card ebayingizaawo n'okubafulumya ku immigration nawanawa bonna abanakola ku lutu ezo atwala group etwala si yekomyawo kati bonna abatwala n'abakomyawo bonna babakolere ku bintu ebyo ne babibawa UK nebanoonyerezaako bonna banki ezasooka zonna UK nezigaana nga bakuta abanyarwanda abatali qualified abatamanyi bye bakola olw'okuba batabani baabwe bawala baabwe UK yagenda banoonyerezaako yonna ebibakwatako byonna bonna neba disqualifying nga negamba nedda ssebo tetuyinza kukkiriza abantu abo olw'okuba ebirala byali byatambula dda ne baleeta abatuufu abannayuganda balina obbikolamu kyova olaba bapayiroti wagenza obbalabamu nga temuliimu gamba n'ogwo kati enkayana ne zitandikirawo already abanyarwanda against Ugandans abanyarwanda against Ugandans kubanga bali baba disqualifyinga era abaana baabwe abakola ku bunyonyo obosimanyi Kenya simanyi Tanzania Nigeria bagamba noogu tebalina yadde ekiwandiiko kya pittu mweno muddaawo oli yakwata mwana we ng'amutwala soroti ng'atandika kubimuyigiriza kumutuuza wano mu maaso nga bw'otuuzawo ebeni nemuvuga n'atandikirawo n'omuteera amayembe n'agenda ng'atereza eno gwateekamu jjiya gwakola bw'ati omwana n'abiyiga be baba bavuga batwale Nigeria nawanawa bw'oba okiwakana kirabire ku CDF kitawe yamukwasanga ekibundu wano ng'amutuuziza wano ng'amukwasiza ekibundu kakati okukakana CDF nkuwa omulala kirabire ku Minister of Education mbu olw'okuba yayambula Museveni underpart n'amuleka ng'ali bwereere kakati oyo ya Minister of Education ekyo kyokka ekyokwambula Museveni kikuweesa ministry Museveni agamba naye ono omukazi nga muwanvu nnyo guno omulangaatira gw'omukazi Nabbanja n'amwambula Nabbanja kasita yamujja mwanda we yanamugamba gwe Prime Minister ebyo nno nze weewaawo bye njogera mbimanyi Nabbanja toyambulangako Museveni toyambulangako Nabbanja mbuuze Musafiri takimanyi nedda tubuuze omugenzi kazibwe tubuuze omugenzi yingini ya kazibwe kiki ekyatuuka ku Nayigaga olowooza tetubimanyi anti mwe temwagala mazima kakati awo nze nfuuse mubi UK nebagoba ne bagamba abo bonna tekuliko baba nonyereza ku masomero ge bagamba mbu basomera jende simanyi beke simanyi mbu yavuga ennyonyi ku mulembe gwa Amini omwana w'emyaka 28 yamuvuga ke ennyonyi ku mulembe gwa Amini omwana w'emyaka 3 yavuga ke ennyonyi ku mulembe gwa Amini bwonna nga bulimba bonna ne babagoba kati abanyarwanda ennyonyi yabadde esimbule ku kisaawe Entebbe egende bamaze ogicekinga abavunanyizibwa bamaze okugicekinga bakoze report bagiweereza eri gyeraga ennyonyi eri mu mbeera nnungi eri bweti ne bweti n'obweti kino tukikebedde oxygen yamala ajja batuusa kino kiri bwe kiti amafuta gali bwe gati yingini eri bweti buli kimu kiri bwe kiti report bagiweereza babadde bali awo abanyarwanda ne bayingira ne batandika okukuulamu luseke ku luseke oluvannyuma ennyonyi egenda kutwala abantu omunyarwanda ali mu kugitiginya Katonda n'ayamba buyambi ne wabaawo ekyabaddewo omusajja n'addamu oba omukazi oba omusajja oba omwana nga balina okuddamu okkebera omulundi oguddako abanyarwanda oba bebeeriddemu olukwe bagenza okuddamu ogikebera bwe bati ng'oluseke lwa oxygen lulebera olwa gundi lugira eno emicomo giyiika butto bagenda okulaba oti nga wansi toyi bagibumudde bane nga badisorganizinze ennyonyi nga bagidisorganizinze ne baddamu ne bagifixinga buto eri ne balange ne bagamba please hello we are going to delay 15 minutes bane please we are coming tukyateleza wano emicomo gitonya buto ennyonyi etambula efumba nanti yeah we are cooking now ne batandika mujjo okuwa matuka waggulu eyo mubire mu Uganda Airlines basajja mwe temukuba ku simu yange ate mbyoga ne mulowooza mbuno nsaaga mmwe simanyi oba mwe mwagala njogere ntya ekintu ekyo bwe mba njogedde ekintu ng'ekituufu ne batandika okufikisinga buli kintu ne bakizaamu kino ne bakizaamu ennyonyi ne delaying eddakiika 15
omutawana guli wakati w'Abannayuganda n'Abanyarwanda mmwe mugenda okufiira mu kinyonyi ekyo kuba Abanyarwanda baagala okugenda nga UK be baagala okuvuga gende no byonna byonna bijja kumaliririza mu mmwe abantu ba bulijjo kasita nze mbabuulidde nsoma nnyo eggulire wano genda okulaba nga ate NTV erisoma naye mulinde erya Uganda Airlines kitalo nnyo kitalo ddala eggwanga liri mu kyobeero oluvannyuma lwa Uganda Cranes oluvannyuma lwa Uganda Airlines okwekkata ku lwazi mu nsozi z'ebuwama yabadde yakamala okutekinga off okuva ku kisaawe bagenza okukeberanga oluseke lutandise okunyunyuntula kati awo oluvannyuma yekkase mu nsozi z'ebuwama naye tebannabagiraba eteberezebwa okubanga yabaddemu abantu tebababaze bulungi naye wakati w'abantu 706 awo bwe watyo okutuuka awo bwe watyo tebalina na busobozi bubala abantu bagendedde mu nnyonyi ebyo nno bamutuulaki ye yabimpadde mama bamutuulaki wamma webale nnyo webalire ddala kuma bulungi essimu yange tebagiraba bamutuulaki webale nnyo webalire ddala tukolagane bulungi tewali kubanga twogera ebyabannaffe baleme kutumanya na kututegeera si kyekyo wamma bamutuulaki beera bulungi waliwo ebintu byengendo bawa byengendo balaga ngenda kubiba sindikira mwenna tugenda bikolako tubibaweereze waliwo omwami agenda kwesimbawo ekamuli ku tiketi ya NUP bamuyita Ssegonga Silver Ssegonga Silver ayagala kubeera mubaka wa NUP si kyekyo ayagala kubeera mubaka wa NUP omwami ono yono mumulabo oyo omwami oyo mumulabo oyo omwami oyo mumulaba oyo omwami oyo mumulaba oyo omwami oyo yatuukiriddwa oludda yatuukiriddwa abayambi ba Speaker Among ne bateesa okumuyambako okulaba nga akola kyonna ekisoboka okutwala kaadi ya NUP then n'okukwasaganya bakansala bonna mu Kamuli nti kubanga luli Kamuli NUP yagitwala yonna nti kati akwate bakansala bonna aba NUP Mama Birangirangi agenda kumufandinga nga sente ziva mu nga ziyita mu ono ne bamukubisa ebirayiro eby'okubanga agenda kubeera mu NUP naye agoberere ebintu bya NRM era n'okumukubisa ebirayiro okulonda Mama Birangirangi maama waabwe Birangirangi kuba supiika obw'ekisanja ekiddako n'okugondera NRM wabula bakole kyonna ayitirewo mu NUP bino bye mbabulira first hand information NUP kino kiri mu buli kitundu ennaku ezo mbadde ndi ku Nakandi muwala wa Venali Liti byayi nkushe bisu bugwegwe ibyayi mu gifudi ngombo Winfred Nakandi Nambozi Teddy ow'emukono nababwa ebintu bye nono audio ziri M2345 tetusobola zikuba kati naye waliwo audio gyenjagala okubako emu mugiwulire nga owo bayogeredde ku byokumulonda ku okumuwagira ng'asigadde mu NUP nga wa NRM. My first collateral is that when we get into parliament, one, my vote for her as a speaker is key, and I must vote for her. Then two, I will be on her side in all that is needed and desired on the parliament floor. And NRM goals? As NRM, yes, sir, as NRM goals. I will be pushing the NRM goals, sir. Okay. Yes, sir. So I was like asking you my question that how much can you think of to finish the campaigns? Well, the flag or the whole campaign? Let's first finish the flag because now we're on flags now. Okay, sir. Because what we can do, you and the other counterpart who
who is on ground more? Sir, it is us. Because for him, although I also work in Kampala, but for him, is more time in Kampala than on ground. But every Thursday, I have to go back to ground, and I'll be in field Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and half day of Monday before I resume back to my work. Yes, sir. And most times it's not on ground. I may not want to speak bad about him because, you know, this is politics, but the fact of the matter is, he rarely appears on ground. So even when you would check around town and inquire more about me or he and him, he has stipulated. Owulidde nkabongere leka mbongereyo kamu. Because it is between just the two of us. It has the end-to-end encryption, so no one else can come into the call. Even when someone joins, you can easily notice either ends me or you will realize that there's another personnel into the call. So you were saying that you're going to do what? Like I was telling you that I'm going to instruct my PA to draft, to retable and type the strategy, and then we have a soft copy of it. But that will be my favorite because I just have we have it, but it is written in blue ink. Now, who is your PA? Yes, sir. Because I don't want you to share this with your PA. You just instruct him or her, but who is your PA? Because my PA is called Andrew. Okay. So, and he's a good friend to the person who connected you to me. Okay. So they are also good. They are very, very close friends. In fact, he's the one who brought the idea on board, and then they connected first before they connected me into it. So he has no problem, sir. He has no problem. In fact, he has no issue, any problem, sir. It is me and him only. It is only the two of us who know about it. Is Andrew who? Sorry, sir. Okay, Andrew, sorry. Yes, sir. So another thing, we need more support. These people need support. Any other needs support in Kamuli. And remember, Mzee lost Kamuli according to the past years, to the past election. Yes, sir. Now, can you mobilize for us those councillors, those ones in NUP? You mobilize them for us. We also fund them, but that fund will pass through you. We mobilize them, sir, to do what? To transform to NRM, or we mobilize them? No, we can do as well, but we can do it as we are doing yours. But you're the one handling that. Those councillors, those few councillors, the easiest way to play this. I would see is one, we first mobilize them to get the positions. Then when they're in office, we can easily change them into NRM because they would really love to. When they get into seats, they will see the people on the other side are having more offers than what they are getting. There are more advantages in the other side than what they are getting. Then it is easy for us to talk to them and change them, sir. That's what I'm saying. We mobilize them. They win. Those people, those councils, I know you have your people. Yes, sir. And you know that politics is numbers. True, sir. So these people also need numbers. When they give you their thing, they also need numbers. At least you come with some people. Yes, sir. Yeah. Information can it happen? Can you do that also? For that, sir, we can try to make But after finishing yours, this will come after you. Yes, sir. Because basically on the strategy of Kamuli, what I know, 95% of the people are NRM supporters. Unlike the presidential seat that they had on the issues, they wanted to show maybe, because basically on the ground, people just have a look what they share. But you can even realize that it is only the presidential seat that did not turn out positive, but the rest of the seats were NRM. Apart from the municipality seat that brought in an independent candidate where we contesting, but the rest of the district brought in NRM candidates. But that one also is NRM. That one is also NRM because she came independent, but is NRM. Yeah. Ebisigadde tujja bibateerayo obudde bugenze. Njagadde just kuba samplinga ku katono. Nuwo gwe
mumulabye mukyala Mase Walukamba ogumwamuleba ngenda biwereza ku Electoral Commission NUP Electoral Commission gwe musajja gwejjira ddala mu NRM genda NRM ekuwe kadi genda mu NRM ekuwe kadi ogw'omutwe ogwo wamuleba genda mu NRM ekuwe kadi NUP teyina kadi zegenda kuwa okay end to end, let me assume it's end to end. No one is there coming inside. Yeah. Yes, no one inside is there coming. Olwaleero tuli Masaka Edi Mutwe bamuleta mu kooti olwaleero nayo tujja kubimanya ebiriyo. Parliament Amendment Act nayo mugitegedde oludde oluvuganya luvudde mu Parliament. Tujja kumanya nze nja kumanya ebizeeko nga tuvudde wano kakati njagala tugende mu kigambo tusabe njagala tugende mu kigambo ng'obudde bugenze eddakiika ntono nnyo za kigambo then tugende mu kusaba buli omu ekikuli ku mutima tukibuulire Katonda. Olwaleero ndeese omuto ogubadde gugamba ba Museveni nti si mwe musoose sigenda kubeera political nnyo these days kuba twagala okufisa obudde obw'okusaba n'okusiba kwaffe kusobole okubanga kugguka bulungi. Abagezigezi ba Museveni bo mwabalabye Kololo abagezigezi ba Museveni bo mwabalabye Kololo nga bakola emisota oba temwabalabye. Abagezigezi ba Faraawo bakoze emisota Kololo batuula mu bungi ne bakola emisota abagezigezi ba Museveni laba nabagambye nti olunaku lw'eggulo lwabadde lw'abasajja bokka wabaleeba oba babadde bagenze kulya bisiyaga kasitola bakayanja ng'omanyi ekyo kisiyaga wabaleeba baba abagezigezi babadde Kololo eggulo bonna batunula rejection Mukama tobawulira laba kaserwa ddala laba konna katunula muswalo laba kayanja atunula bisiyaga laba lwaboga atunula busezi laba oba ebiwoowolo leero yalidde biyiseeko laba lwaboga ebigalu bindi. Mukama tobawulira Mukama kweka amaaso go Mukama tobawulira ayi Mukama tobawulira bano Mukama tobawulira kweka amaaso go ayi Katonda kweka amaaso go ayi Mukama kweka amaaso go ayi Mukama bwe bakuyita toyitaba. Kale olwaleero ndeese omutwe ogugamba bwe guti ngamba ba Museveni omanyi Museveni bw'aba akola ebintu alowooza yasooso bikolera mugezi nnyo si mmwe musooso bikola. In fact ne method gy'oli mu kunyweza obuyinza bwo ekozesebwa bagudde mu Uganda mu history wa Uganda mu history w'ensi ne mu kigambo kya Katonda Bible abakola ebyo baba bagudde. Isaiah chapter 10 era consequences zaakyo si zaffe ula Bible bwegamba essula y'ekkumi zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu tezibasanze mmwe be bateekera amateeka Bible eryo teeka lye bakola tezisanze ffe be balikolera zibasanze mmwe abakola amateeka agatali ga butuukirivu. Consequences z'etteeka eryo zikwata mmwe bamemba ba Parliament ba NRM. Consequences ze mulowooza mbu ziri eno ziri eri mmwe nedda anti eryo etteeka lirimu obuwaayiro obuwa CDF obuyinza obungi ennyo. Etteeka NRM njagala muyise etteeka eryo ngenda kubeera CDF ndi operatingiremu kati nga mwe basibe nedda mukole amateeka ago. Bible tennaba kutugambako zibasanze mwe bannayuganda olw'amateeka ge babakoledde agatawulira. Essula y'ekkumi zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisa abawandiika obukyamu okugoba abanaku balema okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaava ab'omu bantu bange. Museveni zikusanze kiryowa kiwanuka zikusanze wagambye etteeka liteekwa okuyita by all means wulira zibasanze abayisa amateeka ago tezisanze ffe be mugayisiza kuba n'agamiini ge yayisa zamusanga okukakana ali mu musenyu gwe Saudi zasanga Obote yafiira bweru wa ggwanga zasanga Obote
zasanga mu butu bamuziika yimiridde mu Morocco zibasanze mmwe abakola etteeka okutubbako ebyaffe okunyigiriza atalina ddoboozi okunyigiriza abaavu ab'omu bantu bange ulya bayibuli bwegambye zibasanze abateeka etteeka nammwe abaliwandiika n'abawandiisi mmwe bakooti kiraaka simanyi mmwe bajjaaji consequences z'obukulembeze bwammwe n'amateeka gammwe teziri kuffe we are free like ekinyonyi mu bbanga kati mmwe mu bwongo bwammwe muwulira mwateesezza nnyo mwatudde mu nzikiza ne musala enkwe muteekako obuwaayiro mubuterawo Bobi Wine mubuterawo NUP bafuutu bigere mmwe sife waliwo firimu emu ye South Africa eyo bannange naagiraba firimu eyo ye South Africa bagizanya ya apartheid I think kamala okunoonya akantu ako kajja baka byamaziga naye kamala okabalagako kati mugenda gamba pasita waka yamuweddeko kati atulaga firimu omanyi namwe temutemye mugambo ennaku zino temukyatema mugambo muwata omwana yaŋŋambye mbuwabula pasita kati gwe omugambo otemula mutemula ennaku zino pasita ennaku zino otemula omugambo mbagamba ebintu nga byamazima muno mugambo nno ntemula omugambo wabula pasita otemula omugambo these days firimu eyo eriwa waliwo akafirimu omusajja bamusiba kuba fuutu soja kati mwe mulowooza mbuno ebitutuukako simanyi mbuno bano efirimu tembuze ekikulu nyina ebintu bingi mwakayivu bannanga ate saagitegeeze entomeredde wano eyagimpereza ku oli oddemu ogimpereze embuze katugende mu maaso okubanga tugenda nakusaba wulira zibasanze mmwe basajja mmwe owange leka nveyo temugamba mbuno mbalaga firimu mu kirasi bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omuyigo gwabwe era mateeka ge mutukolera ffe tubeere omuyigo gwammwe mutwale ebyaffe zibasanze mulikola mutya ku lunaku olw'okujjirwa ne mu kuzikirizibwa okuliva ewala mulikola mutya ku lunaku olwo basajja mmwe nedda mulikola mutya mu abaleese etteeka lino pulezidenti ekyo kyawandiikibwa pulezidenti yakiyimbako mulikola mutya nga beekyanze banange ŋŋamba mulikola mutya nga beekyanze bayibuli ebuuza mulikola mutya ku lunaku olwo ng'abantu bakwasizza jaamu mu makubo mwonna mulikola mutya ng'emmotoka ziva e Kampala paka Masaka mulikola mutya ku lunaku olwo olwa consequences z'amateeka ge mutukolera mulikola mutya nga nze CDF nga ndi mu kuoperatingira mu tteeka eryo banene bwembeerako CDF ewiiki emu nze njagala wiiki nga Museveni ali mukomera mutabani wali mukomera gundi ali mukomera waliwo jjo omuntu yangambye nti pastor ine ekintu kyotamazeeyo wewayimbidde akayimba mbuno bwe ndiraba enkovu ez'omumbirizi ze ndimutendereza nangamba olina ekintu kyotamazeeyo ate nga kyabadde kituufu naye nze kye nabadde ntegeeza ti bwe ndiraba omulambo ogwa Museveni ndimutendereza bwe ndiraba omulambo ogwa mutabani we ndimutendereza buli omu alina wayagala okulabira Katonda nze omu ku baagala omulabiraawo kye nabadde ntegeeza ekikulu mu mwagala gundi ebintu byo byonna mbimaleyo bwe ndiraba ku mulambo gwa mutabani wa Museveni ng'agangalamye wali wawe maama wawe arapfuye maama arapfuye maawe arapfuye awo nze ngende ku mavivi mumutendereze nze nalabako ku mutabani wa Faraawo eryani okubeerwa era mulirekawo ekitiibwa kyammwe bali kutama bukotami wansi w'abasibe era owulira consequences z'amateeka bino bayibuli eyogera consequences z'amateeka ge bakola olikola otya ku lunaku olwo oliddukirawa mukola amateeka gano mwewe ebitiibwa bayibuli egambye mulirekawo ekitiibwa kyammwe nga babataddeko empingu ku mikono bwe ndiraba Museveni mukaguli nga bamubuuza ebibuuzo ndimutendereza Katonda ow'eggulu. Yes my lord. Yes my lord, nyine emyaka mingi ate nyambala pampa. Yes my lord, nze mama nze taata. Kikirwa ki mama w'abaana agw'ensimbu.
katumalo bitunulamu daye ruzira paka mu gwokubiri nga 3 paka mu gwokubiri nga 3 paka mu gwokubiri nga aga ate Museveni mu bwongo bwe tayinza kutakimanyi nti tewaliyo gwakubiri gweza nnaku 3 Museveni takimanyi nti ogwokubiri gukoma ku nnaku 29 oguyina ennyingi ennyo katono mugamba mu gwokubiri nga 3 nga atuma mugende mutunde ente ngenda koma mu gwokubiri nga 3 bonna lunyiriri tewali wakimanyi ewaabwe tebakimanyi nti ate nkoze bubi n'okubirabula. Bayibuli egambye ekitiibwa kyammwe muli kireka wa ku lunaku olwo ekikulu mmwe temwawulidde wajje twatandikidde kyawandiikibwa kino wulira essula y'e10 zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga butuukirivu n'abawandiisa abawandiika obukyamu okugoba abanaku balema okusalirwa omusango n'okubanyagako ebyabwe abaava ab'omu bantu bange bannamwandu babeere munyago gwabwe era abafiiriddwa bakitaabwe babafuula omuyigo gwabwe era mulikola mutya ku lunaku olw'okujjirwa ne mu kuzikirizibwa okuliva ewala muliddukira eri ani okubeerwa era mulirekawo ekitiibwa kyammwe bali kulama bukotami wansi w'abasibe era baligwa wansi w'abattiddwa ebyo byonna bimaze okubaawo naye obusungu bwe temunnakyusibwa okubavaako ebyo byonna nga bimaze okubaawo ng'obusungu bwa Katonda butandisibulira mwe abakola etteeka ery'okusiba abantu olw'okwambala engatto za bbulaka wulira Bayibuli bwegambye mulikola mutya ku lunaku olwo okuggyako muli bamusigaze eki kwekweka mu basibe mukimanyi nti mugenda mu makomera basajja mmwe mwakirowoozezza consequences z'okukola outcomes results effects ez'okukola amateeka amabi mugenda mu makomera repercussions ez'okukola ebiteeka ebyo Bayibuli ebuuza mukimanyi olunaku lugenda kukyanga mwekweka mu basibe ng'ate temukyalina kitiibwa. Bayibuli yatandise dde okutuukirira ku Museveni awo leka nsooke nveewo nsimbe waakati tugende mu Isaaya 3:3 Isaaya 3:3 kuva ku lunyiriro olusooka egamba bweti Bayibuli yatandise dde okutuukirira ku bantu abo wulira essula ya 3:3 zikusanze gwanyaga so tonyagibwanga era alyazaamaanya so tebakulyazaamaanyanga bw'oliryoka okunyaga n'olyoka onyagibwa era bw'olimalira ddala okulyazaamaanya ne balyoka bakulyazaamaanya. Akakawaayiro kakutte Museveni wulira omuntu ali okumpi ne Sudiru gamba Sudiru Museveni ng'akolagana n'abayindi bamaze dda okukonfaminga mutabani wa Sudiru wali nnyo eyindi bagenda munyatula nkiddamu simanyi Raviraji simanyi Raviji simanyi Viraji simanyi Viviraji Vuvuraji Museveni yatubba Museveni yabba eggwanga lino nga yakatuuka ku ntebe n'asooka n'atubba mu kuvungisa ssente n'amala okutubba mu kuvungisa ssente n'agenda mu privatization ne yeeguza ebintu bya gavumenti byonna ne babyeguza byonna ne babitwala ne batwala amakolero gonna ne bagatwala e Rwanda ne batubba ne bagagawala nnyo ekyandikibwa kyamukutte gwe Museveni bba Uganda gibbire ddala bw'onomala okubba Sudiru akubbe ebyobugagga byonna bye bakoze ne Sudiru byagenza okudda mu manya ga Museveni Sudiru yabizizza mu manya ga mutabani wa Sudiru waali Museveni ebiri ku meeza ye mutabani wa Sudiru yavuga emmotoka eyo gye bagamba eyajja we bali ku hoteli simanyi ku mbaga kamera ziraga yagisimbula n'agijja mu parking n'agivuga n'agiteekako mu maaso nga waliwo endala eriwo n'ava mweno n'adda mweno ne basimbula eno gye yaddamu evuga edda ntebe ku kisaawe ate eno yo evuga edda eno kamera ze ku nguudo zonna bamaze ddo ziriviringa mutabani wa Sudiru teyafa ali London wabula Museveni alayidde omunyatula naye wasinze omuteega India bw'alinnye India bagenda munyatulira y'amasasi teeka waabiri naye akawaayiro ko kamaze dde omukwata bannayuganda babbe nnyo naye bw'omala okubba nawe bakubbe akoko kamukutte Museveni nyinza n'okubanga Museveni musinga obugagga kati Bayibuli tekugamba ng'ekintu n'okinyooma bamunyatule bamubbye kali eyo bw'ofuna chance kati okulaba ku Museveni mutunuulira olalabe kali mu kugwerako n'olutwe kalina wano waliwo oluguwa wano olutwe lusongodde luti stress kyezikola Museveni ebintu byakuŋŋanyiriza emyaka 40 byonna babibidde mu lunaku lumu ate yabibbye n'amulaga nti tokyalina bw'omunoonya yagudde ku accident n'ajja omuliro n'afuuka evvu empewo n'erifuumula
n'egitwala mu mwala omwala ne gukugira evvu erikurugusa paka muleke Victoria ne bw'omunoonya tomulabako. Museveni yagambye afa atya nga lwalina okumpa ebyange lwafa lwasiriira tewali kumulabako teyafudde mumunoonye. Kati nno owulira ekyewuunyisa omwana yayingira mu ggwanga ng'alina passport 2 okuva e Uganda okufuluma teyafulumidde mu mannya ge. Bw'omala okunyaga n'okuŋŋaanya nga nawe bakunyaga. Akakawaayiro kamukutte kyogamba kali aka Isaya 10 ke katamukwata. Museveni ogenda luzira ne mutabani wo nga nze CDF naye mugenda kola mutya etteeka mulikole muliteekewo nga ligamba CDF tawozesebwa, CDF tagambwako, CDF ye manager wa Bank of Uganda, CDF byonna mubiwe CDF kuba nze CDF addako nange ndi operatingiremu awo emyezi ng'esatu. CDF ne kutaka atambulira mu nnyonyi mwe mulikole mwe muteekemu obwayiro bwonna ne kutaka atambulira mu nnyonyi mwe mubiteekemu byonna byonna bye mwagala okuteeka mu tteeka lya CDF mubiteekemu kuba the CDF to be CDF atambula ali amandazi mwe byonna mubite eddala ali mwana muto nga ne bannaye we naakulanja okulya amandazi nga ngamba nenkula nemba ne sente zange embangula kaveera nenta nsooka nengula akaveera kamandazi wano nga nkalina nga wano nyina akaswiti kati nga nyina bisoda byange biri awo nga nywa biso banayo obuwaayiro mu buntere mu tteeka lya CDF atambula anywa soda byonna mubiteekemu CDF to be ate namwe ebyo ebintu mwabirowoozanga njagula ekibbo kya paani ntuwe naye Mukama Katonda maama ogenda okumala okukulaba nenga erindazi terikyawooma. Baabo Isaya 3:3 Ayi Mukama tukwatirwe ekisa twakulindirira beera mukono gwabwe buli. Ayi Mukama tukwatirwe ekisa Mukama twamusabadda Mukama abasajja batubbye Mukama tukwatirwe ekisa akawaayiro kamukute bannange mu ebintu ebitu mubirabanga ebyokusaaga babbye Museveni weewaawo kali awo stress kati zikakuba konna kaliwe kati kati kalinga Abitex kisike kambala ebipale ebinene kati Museveni tasobola kutambula mu ddungu lya wano eddungu lya wano empewo ekufuwa nekusulamu ne mu bbanga weti ne kamala kajja wano empewo yinza okafuwa mu bbanga negende kakuba mu ocean kali mu bipale bupale bekati naye temukyali mu muntu mwoyo mwerere tekalina mubiri stress zikakuba mbolo semanye I don't care for anything please me I work for my children and my grandsons now work for them kakati ate nawe mutabani wa Sudiru tujja kubanga ebintu byonna tubimanyi bye watutte naawe bibbe okuŋŋaanye naye Uganda ejja bizaayo naye mugenda kukola mutya kuba Katonda yatandise otujjukira ekitiibwa kyammwe mugenda kirekawa mugenda kwekweka mu mirambo olunaku lumu abamu mwekweka mu mirambo e Rwanda ne mudduka nga mudde e Uganda naye kati ate osenga mutuuka okwekweka mu mirambo e Uganda mugenda kudda wate kati awalala Rwanda simu musoso kola ebyo ate ebyo bikolebwa abagudde ebyo bikolebwa abagwa bikolebwa abalemereddwa mugende muwulire enjiri eyo mugende mugyesomere kuba kati tugenda kusaba esawe zisigadde za kusaba buli omu golokosa eddoboozi lyo tugende mu kusaba ojja kusoma ekyawandiikibwa ekyo owulire engeri Mukama gyagenda okwata gyagenda okuleeta enkola ey'okumalawo buli atukoledde etteeka ery'okutusiba in fact ne consequences zaalyo si zaffe wabula zaabwe wabula CDF agenda okujjayo mugenda muwulira ne ku ttaka ngenda kuba ntambulira mu nnyonyi mu tteeka lye nasangawo olwo oli nga ye lyamukwata ng'ali mu mida twasiibidde petition yaffe eri mu Isaaya emu eyo yo togyerabira
n'ekyamateeka essula 17 olunyiriri olw'14 katusabe ekigambo kiwedde bwe muba temukitegedde mugende nze ndi mu mwoyo gwa kusaba mugende musome ebyawandiikibwa ebyo mukama ajja kuyogera nammwe mujja bitegeera ebibonerezo biryawo bingi nnyo genda obisome Isaaya 10 ne Isaaya 3:3 webale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaliro Mukama tukwebaziza Mukama olw'ekigambo kyo Mukama Uganda bali mu kutuula obufofufu nga batukolera ebiteekateeka okutubba okutulemesa okutumalako emirembe okutuvuvuba ebyo Mukama babikoze amateeka mangi beewadde ebyaffe Mukama abantu abo baayise etteeka ery'okututwalako obusika bw'abajjajja baffe naye Bayibuli egambye mu Isaaya 10 mugenda kudda wammwe abakola amateeka agatali ga bwenkanya nammwe abawandiisi abagawandiika abagabaga n'otula n'obaga etteeka nga lyakunyigiriza abantu ba Katonda Mukama tukwebaza obulumi buyinza okuba nga butuyinga olumu ne twogera ebitatuukaganye nga Yobu bwe yali omulwadde n'ayogera bingi neyemulugunya n'ayogera bingi naye ku lasti Mukama weeraga nti gwe Katonda w'eggulu walaga Mukama nti gwe Katonda ayinza byonna omusajja yabonaabonera essuula 41 naye alinayo essuula eya 42 Mukama nzikiririza ddala buli kimu ekigenda mu maaso okimanyi okiraba era wooli naye okola mu kiseera kyo Bayibuli egamba nti wakola byonna ebyali e Misiri Falaawo gye yakoma okuwaganya Bayibuli egamba ng'onoonya okwegulira ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri Mukama nkakasiza ddala obuwayiro bungi butukutte Uganda awo mu Bayibuli lwaki kino kye kitaasoboke tukkiriza nti kijja kusoboka Mukama tuleese ensonga zaffe mu maaso go nga bw'ogamba mu Isaaya essula 1 nti mujje ku meeza eno emu tutuule tuteese ffembi Mukama tuleeta ensonga zaffe wano abantu bali wano bayisitudde amaloboozi gaabwe Mukama baleesta ensonga ez'enjawulo okwetoloola ensi yonna tunaaba tuvaako waliwo abagenda ozzukuka kuba waliwo abakyebase waliwo agenda okuwulira vidiyo eno nga bw'anaatuuka wano naye agenda kusaba akubuulira ebibye kubanga Mukama ffenna tujjudde obulumi Mukama tujjudde ebiwundu Mukama tulemereddwa tugumiikiriza ebbanga lya myaka 40 mazima Mukama twabala ekibala ekyokugumiikiriza naye Mukama tuwulire ennaafu ennaafu Mukama bajjajjaffe baasobya Mukama bataata baffe baasobya abazadde baffe baasobya naffe Mukama ate ffe bwe twajja twasobya nnyo manyi Mukama tetusaanidde na mu maaso go naye Mukama kale olw'erinnya lyo olw'ekigambo kyo Mukama olwa Uganda Mukama gye wasimba mu kwagala kwo Mukama olw'ekyo kye wasuubira ng'oteekateeka Uganda kale wakiri Mukama tusaasire olw'ekyo kuba ate ffe tuli boonoonyi nnyo okusinga bajjajjaffe Mukama tuli boonoonyi nnyo okusinga bakitaffe ate ffe Mukama twayonoona nnyo Mukama twayonoona naye tusaasire kubanga Mukama oli Katonda ow'okusaasira n'okusonyiwa tusaasire Mukama ku lwa Uganda kati obikole ku lw'erinnya lyo Mukama olwa Uganda obutaggwaawo kubanga Bayibuli egamba mu Isaaya omwo mwennyini nti newankubadde ne bwe tubanga tubadde boonoonyi nga tuli boonoonyi nnyo nga n'engoye zaffe tezitunuulikikako Bayibuli egamba nti onootutukuza ne tubanga ebyoya by'endiga Mukama tutukuze tusaasire Uganda gisonyiwe olw'ebibi byebyo byakolwa nga tetuliiwo baawanyisa omusaayi ogw'abantu n'ogw'ensolo waliwo bajjajjaffe abaakola endagaano n'abagwira ne bakola emikago egy'omusaayi ogw'abantu n'ogw'ensolo abantu nga bamanyi oba nga tebamanyi bawanyisiganya ente bawanyisiganya embuzi bawanyisiganyanga abawala ba virgins omusaayi ogwo ne bagukolako emikolo Mukama tusonyiwe olw'ebyo byonna kuba tetwamanya ffe tetwaliwo kubanga Mukama osobola okukutula byonna naye ffe Mukama tulumiddwa ekimala kimala kyetuva tudduse nga tudda mu maaso go Mukama tusaba okusasirwa n'okusonyiyibwa okuva gy'oli Dawudi yagamba nti golokoka ayi Mukama sowola effumu kwata engabo n'akagabo kwata effumu n'olunyago Mukama oyimirire okutulwanira owakane n'abo abawakana naffe Mukama ekyamazima Mukama tetulina musaayi gwabwe mu ngalo ekyamazima Mukama kye baatusaba kye twabawa bwe baalumwa ennyonta twabawa amazzi bwe baatusaba emmere twagibawa naye Mukama abantu abo bwe twabaagala ate bo baatukyawa
Mukama abantu abo bwe twabasembeza ate bo bali bateesa kutumalawo bakoze enkwe zaabwe Mukama okuva ku bajjajjaffe baabatirimbula nga tetumanyi mpaka n'olwaleero balina omuze ogukuba abantu amasasi nga batuuka ewaka ewaabwe ku bikomera ti omuntu abadde akyama ne bamuba amasasi ne bamutta kino bakikola baligeya mu bitundu bye Bugiri eyo gino myaka jadda bajje baze bakikola okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka jjo wano ebuwama bakikoze Mugabe ne bamuba amasasi ssaawa 2 ng'ali waka atuuka ewaka balina koodi zaabwe Mukama abantu abo batutema ebijambiya tetulina gwe twali tutema ebijambiya Mukama bajjajjaffe baabawa amataka ne babawa aw'okutandikira ne babatuuma n'amannya ag'ebika byabwe ne tubawa n'ebika ne babawa buli kye baali baagala naye nga bo ekigendererwa kyabwe kyali kyakumalawo n'okutwala eggwanga lyaffe ffe Mukama kye tukwebazaako obulumi busobola okutwogeza byonna olw'obulumi ng'abaana b'abantu naye watununula tetunnaba na kukimanya Yesu yagamba abayigirizwa nti mmwe nze nasooka okubaagala baali balaga nti bamwagala n'abagamba nze nasooka okubaagala mazima Mukama watwagala tetunnakwagala watununula tetunnaba na kwenunula nga tetunnabirowoozaako Mukama watulwanirira dda bano abasajja senga baatumalawo babadde batutemula nga tudduka tudda ku poliisi banenga abapoliisi be baatutemye ebijambiya era engombe eyo yakwata bannayuganda ne kakati bakyajogera gavumenti tuyambe batwokeza ffe wano mu kacaafu e Masaka batwokeza gavumenti tukompasetinge nedda abo mu kacaafu nga temunnaba kusaba compensation ab'ekigoogwa abajja amafuta bo babakompasetinga aha Mukama watununula tetumanyi watulwanirira Mukama tetumanyi olaba abantu b'eggulu bagamba gavumenti ebayambe ku balaalo ababatwalako ettaka naye ng'ente ezijjayo ate z'abanene mu gavumenti bali mu kutwala ttaka ly'abakyoli Bayibuli egamba mu Isaaya nti mutudde abagwira balya ensi wansi w'amaaso gammwe nga mulaba abagwira bannamawanga batwala ensi yammwe nga mulaba boonoonye Kampala nga mulaba wabula baba eruwero bagamba nedda bannange mutuwe ekitebe Kampala awo muggose ebituli nga Sitewolo weeri ekitebe kya district ye Kampala Sitewolo genda yo kirabe kyakalina zikomeeri buli lunaku bakulaba tibadduka emisinde ne parliament omwasingako katono ono bwayisa ngo nayongerako ono bwayisa ngo nayongerako nga bawanvuwa bagenda eno Sitewolo eno parliament eno Sitewolo eno parliament eno Sitewolo eno parliament buli omwe agenda ayongerako emyaliriro naye Kampala atonye envunyu naye mbw abeeruwero bagenda bawa ekitebe ye nalabye n'abawa municipality basooke Luwero batuwe municipali genda olabe mukono municipality genda olabe mukono municipali bwe kibange ekizibu kya Luwero municipality genda olabe abalina municipality bo bali batya yate tugenda kiki genda olabe ku balina city genda kolabe ku balina city nga tonnasaba municipali Mukama solution eriki baba amawanga bave mu ggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu enough is enough Mukama Munnayuganda alina amabwa batukubye emisumaali batukubye waya batumenye ennyingo batumenye amagumba tujjudde amabwa okuva ku mutwe paka mu ntobo z'ebigere naye teri Munyarwanda gwe baali bakikoze baani abakitukola Mukama abagwira baagala twala nsi yaffe naye weebale Mukama kuba watununula tetunnaba na kukimanya Mukama watulwanira tetunnazuukuka Mukama ogenza okubitulaga juzi twamala kusiba ne tukubuuza Mukama ebyama biri ludda wa Mukama bino biki batukola batya bino n'otusuula ku fayiro z'akabano Mukama information is revolution weebale Mukama kuba watulwanira tetunnaba nze mbuuza Museveni ne gurupu yo Banyarwanda mmwe oba temwatwala Uganda nga tetumanyi munagitwala kati nga tumanyi Ssenyonyi agambye nga nze nandyagadde okusigala naye abantu sina gye ngenda badda nfulumye parliament eno lw'abantu wolololo Mukama yatununula tetunnaba na kubimanya n'abalemesa okutwala eggwanga nga tetubimanyi wabula kati mukola amateeka mulitwale nga tumanyi mukakasa Jona yagambye Jona munnamawulire yazze n'akola video yenna nga mu whatever wabula Jona empisa zigenda kuyisa bubi Jona zuukuka va mu tulo omwana wa Jona wa myaka ena alinga Eben yagambye Jona njagala kuba musirikale nzite Museveni Jona yakabye omwana wange agambye okutta Museveni bannange tulabye be proud of that oyo mwana
be proud of that mwana oyina golodi ate mbunno okaaba kinnomye omwana agambye okutaaba naye tuzadde batemu jona wanjokesezza oba omwana wa myaka 4 ayagala kuyingira amagye kutemula Museveni lwaki oyagala kutemula Museveni kuba ayagala kutta Bobi Wine weebale nnyo mukama kuba Uganda waginunula abo babiri bamala oyo ne Ebeni bamala Ebeni yagambye mama we toddamu kutambula nga siriiwo kasita nkiwulidde nti waliwo abapoliisi bagala kukwata toddamu kutambula nga siriiwo kati nze nsobola okumanya mu poliisi kyoyo ayinza okukukwatako nga wendi Museveni ebyo byonna byokola teriyo yali abikoze n'abeerawo mpe yakola ebyo n'abeerawo ago ge gaboozi g'abaalemwa ago ge gaboozi g'abe baagoba ago ge gaboozi g'abantu abagenda mukama yatununula tetunaba kukimanya mukama yatulwanira tetunaba nakukimanya y'ensonga lwaki kati mubalwana kati abaafuuka problem be bali bayibuli beegamba ekitundu ekyafikawo tewaliwo former candidate presidential candidate gwe bali mu kunoonya okujjako Kyagulanyi Ssentamu ow'omulembe guno bali abaali beesimbawo oluli baali tebaagala buyinza baamala ne babufuna why not General Tumukunde why not General Mugisha Muntu abo bonna tebaliiko tteeka ly'amagye